ono ye yeereetera olumbe olugenda okumwettira ye kennyini nnyini naye ng'olumbe olwo ye Awusigaalo gwe yeereetera okumuyambako ku mirimu. Awusigaalo yakwata eddagala n'aliteeka wansi w'ekitanda kya mukama we ng'ekigendererwa kya kusiranya mukama we mu bizinensi, amusiraanyize amaka, amusiraanye mu bulamu, atuuka ekiseera nga talina yadde n'ekikumi ekisobola okugula emmere, naye nga ki ekimuloza mukama we? Tewali. Omwana yakeera ku makya n'atandika okuloga mukama we. Mukama we atuuse ekiseera ng'ali ku kisenge kituufu, omwana yamuloga ne bikola. Atuuse ekiseera nga takyalina na ssente zigula mmere waka, n'agamba Awusigaalo ono kamuzzeeko mu kyalo, embeera bw'eritereera alimuzza, wabula ye nga tamanyi nti byonna byonna bituukawo. Awusigaalo we yakikola. Ekisinga okwewuunyisa nti Awusigaalo ono yasiranya mukama we amwavuwaze, naye nga ye ssente z'omwezi z'akolera azaagala ng'ate zijjudde. Yaloga mukama we amusiraanye naye nga ye z'akolera omwezi ayagala nnamba nga zijjudde. Mukama we alaba embeera tagenda kugisobola, n'agamba omwana ono kaddeyokko ewaabwe, embeera bw'eritereera alimuzza. Awusigaalo ndowooza muli asinsinze nga gwe bategedde, naye nga jjukira mukama we talina kyamanyi. Awusigaalo kwe kugamba mukama we, maama mbadde nsaba kutwala ku bintu byange nabyo mbitwale bye nnateeka wansi w'ekitanda, nga tayagala kubireka. Mukama we n'amugamba bintu ki ebyo by'oyagala okutwala, genda obiggyeyo obitwale. Agenza okuggyayo ebintu by'agamba aggyeyo kaveera kabadde ka bbulaaka. Mukama we n'amugamba bisumulule biki ebyo. Omuwala agenza okusumulula akaveera kali nga kajjudde eddogo, nga Awusigaalo yakwata nnika eya mukama we oba ya mukama we emmyufu n'agisibiramu eddagala n'aliteeka wansi w'ekitanda kya mukama we, nga yagenda ku basawo ne bamugamba nti lino kasita onaaliteekayo boosi we agenda kusiraana, agenda kudda ku zero, bizinesi zigenda gootaana, amaka genda kusattulukuka, era byonna byonna bituukiridde. Omukazi amubuuzizza, ne mwana gw'ondogera ki? Nakukola ki? Gwe omwana omuto, tulya ku mmere ye mu ssente z'enkola z'olyako, z'enkola kwe nkusasula, ondoga njavuwale ate ng'oyagala nkusasule? Akawala tekatandise okwekaabya amaziga g'ekirogo ka Awusigaalo. Maama nsonyiwa, eddogo nga weeriri awo ng'ekizibiti. Kaakati Awusigaalo bano si bangu nno, nabo tebanywa guteeka. Mwana muto myaka 17, kakati kankutuuseko akatambi kano okeerabireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiiyo. Bannaye bakwano nga mulabaawo maid omulogo. Omwala ono mmaze naye emyaka 3 nga mwagala, alina ebirwadde bye naye nga sifuddeeyo nga tubeerawo. Naye muneeyo yakeera ku makya tulabanga buli kimu kitandika kugwa butaka, tetukyalina ssente, buli kimu kiggwawo. N'omusaala gwe nga ngufuna mu koota. Kati awo nga wemulaba yajja nali mugobye, naye nga byemugobedde tebikwata ku ebyo. Najja naŋŋamba anti mbadde nyina kyenjagala okugamba. Tiki nabye nateeka mu nnyumba yo, naye nsaba bijjayo nga sinnagenda. Konze jangu munaye ng'ayingira bw'atyo wuyeyo wansi w'ekitanda nga wemulaba. Awo anoonyaayo bye yateekayo. Nze no nga ndowooza oba alimba oba ayagala kukomawo. Wuuyo eddagala erimu anti muliraba biibyo. Munaye ng'ali mu kuggyayo bye yateekayo. Awo wuuyo ng'ajjayo. Wuuyo ng'ajjayo. Wuuyo ali mu kuvaayo. Aneegayiridde akaabye. Tedde bansonyiwe, naye kati omuntu ng'ono bw'obeera ggwe bannange. Bw'obeera ggwe okola otya? Kati wuuyo yaddira jjampa ye. Ejjampa yiye. Yaddira jjampa ye, yasiba eddagala liiryo nga we mulabaawo. Ne mugamba bisumulule tulabe. Imagine nga yabiteeka mu kitanda wansi emitwetwe waffe bwe twebaka. Wuuyo awo ng'akaaba. Amateekwa eddoboozi.
musoledda nani nenina obubadde tebamusega simanyi kyebakola bikulandabe awo munnaye bw'omusawo yamugamba agenda musuula eddalu bw'atatuloga naba omulaba awo eyo nnika ya muntu eyo nnika ya muntu ng'agijje agamba mu nnika yagijja mbusimanya ngoba bwe yagisanga ku kkubo omusawo yamugamba agende agisange ku kkubo n'agisangayo nnika ya redi yiiyo nnene bulungi ne mugamba agaziyeemu tulabe ebirimu ngenda kulaba ekyabadde mu kaveera ng'agamba mu musawo yabimutuma ajja abireeta atusiraanye weeraba ekiri mu kaveera mulimu amagi egirita emmwanyi nnika y'omunda kwegamba bannange simanyi nakumanya naye abakozi ababbo tubaveeko batukole tutya mutuweeyo ku zimashiini ze tunaakozesa tujje abantu bannaffe mu nnyumba kuba tebeesigwa nga embiraba awo nga tubyebakako buli nnaku naye nga tetukyafuna adde ekikumi okwa Nalongo. Kino kye bayita omunnayuganda. Kino kye bayita omunnayuganda. Ekisinga okunneewuunyisa nti omuntu asobola okukeera ku makya n'ayagala okusiranya omuntu gw'alyako. Akimanyi bulungi nnyo nti amaka gano mwasula. Akimanyi bulungi nnyo nti amaka gano omuntu gw'asiranya yamusasula. Akimanyi bulungi nnyo nti omuntu gw'asiranya yamugulira emmere. Byonna abimanyi naye ate n'akeera ku makya n'akwata eddagala n'aliteeka wansi w'ekitanda ky'omukazi kya boosi we amusiraanye amuteekera eddala ku zero era kituufu akikoze kubanga omukazi atuuse ekiseera nga mbeera nga takyagisobola nga n'ekyokola kitandise okubula ewaka nga kibuze okukeera ku makya okugamba omuwala ono nti kaamuzzeeyo nga mu butuufu embeera takyagisobola. Kati wa awusigala ono we bamugwiriddemu ye ndowooza alowoozezza nti baamutegedde kumbe nga tebannamutegeera ye alowoozezza nti baamutegedde baamuguddemu kumbe nga tebannamugwamu ye kennyini ne yeeronkoma n'agamba mukama we naye ebintu byange bye nateeka wansi eyo kambiggyeyo mbitwale sigenda kubireka. Muganda namugamba abitwale agenza okubiggyayo nga muganda wange nga ddagala liri erisooka n'erisembayo nga mu butuufu omukazi limukozeeko limusiraanyiza limwavuwazza kyokka mu kubulwa ssente awusigala ayagala omusaala gwe nga guwera ayagala okulya bulungi nnyo okitegeera ekintu ekyo. So nze bannayuganda bwe bawansoberera omuntu akeera ku makya n'akola ekintu naye ng'ate atema ettabi kwatudde ne yeerabira nti naye agenda kugwirako omuti gugenda kugwa naye agwe oyo gwe bayita omunnayuganda. Baawusigalo bano nayo si bantu bangu si bantu bangu n'akamu n'akeddagala ate baawusigala bakola ebintu bino baba baana bato n'olaba omwana agenda mu masabo n'olaba omwana atambula mu masabo ne weewuunya omwana asiba ku masimu ng'akubira bajjajja bamubuuza bajjajja kyabo bookubira nti ankubira bajjajja bange ba mu kyalo nti kale naye ng'ali ku ddogo ne weewuunya mukama we yamukola ki. So bino byonna ebintu nze mbikuleetera osobole okuba nti ate omanya embeera gye tuyitamu mu nsi muno mwonna okutwaliza wamu ti newankubadde Katonda gy'ali tumusinza muganda wange abantu abakola ebikolobero abantu abakola amasitaani nabo mwebali mu bulamu bwaffe ate nga be basinga obungi tebatudde. So buli mbeera olina okuba nti ate ogyetegekera ate era ng'ogisuubira ng'ogirinda ne bw'oba ng'oli mu ssabi nnyo ebintu nga bino bigenda kukutuukako ne bw'oba ng'oli mu ssabi nnyo ebintu nga bino bigenda kukutuukako nze nkubuulira. So kiba kirungi nnyo ky'oba olabye wano n'okiyigiramu. Tetusigama nti nze mbaleetera bintu bino just nti bujasti nedda. Nze mbaleetera ebintu ebituukawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo nga mu butuufu ensobi gy'ogenda okulaba ew'omulala olina okugiyigiramu nga ggwe omuntu.
n'omanya woolina okwetangira obuzibu ng'obwo. So CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale kuba nti ate omungobera, mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.